Tiamwanga Twemengo ezzeemu okutuula olwaleero okwongera okuwulira omusango omusumba Robert Kayanja gwavunaana abavubuka ogw'okusaalimbira ku kkanisa ye eya Miracle Center Church e Lubaga kyokka nga bano bamulumiriza okubavuga empanka nti ng'ayise mu kubasuubiza ensi n'eggulu. Olwaleero omukugu wa gavumenti abadde alina okukakasa obujulizi obw'omu ku bavubuka bano Regan Ssentongo bw'agamba nti buli ku ssimu ye obulaga omusumba ono ng'amusulika ennenge. Kyokka omukugu wa gavumenti Bernard Mangeni newankubadde ng'abaddewo mu kkooti talina kyakoze oluvannyuma lw'okutegeeza nti ono tabadde bulungi ku ludda lw'obulamu nga teyeewulira bulungi bw'atyo nti nga tasobola kunnyonnyola bulungi by'abadde ateekeddwa okwogera. Kino wabula kiwakanyiziddwa munnamateeka ow'oludda oluwaabi Jonathan Muwaganya ng'ono agambye nti tewabaddewo nsonga egaana mukugu ono kuwa bujulizi bwe ng'atudde bw'aba nti ng'abadde tasobola kuyimirira. Ono era asabye kkooti okulangirira nti okwongezayongezayo omusango guno kitegeeza nti bannamateeka b'abasibe tebakyayagala kugenda mu maaso na bujulizi bwabwe era nti kkooti ebalagire baggalewo obujulizi buno. Kino kiwaliriza omulamuzi Adams Byarugaba okusooka okuyita expert Enoch Kanene mu yafeesi ye nga tannawa nsala. Oluvannyuma kkooti ezzeemu okutuula era nga wano omulamuzi asoose kutegeeza nti akkiriziganya n'oludda oluwaabi nti ddala kituufu omusango guno guluddewo ate nga expert oba omukugu yalina obujulizi. Ono ayongeddeko nti expert amulabyeko kanula ku mukono wabula nga tasobola kukakasa bulwadde bumuluma olw'obutabeera na bbaluwa ya musawo yonna kyokka nti ono mu kwogera naye amukakasizza nga bw'abadde tasobola kuwa bujulizi olwaleero olw'engeri gy'abadde yeewuliramu. Wano kkooti esabye bannamateeka n'okuteekateeka omujulizi ono era omusango gwongezeddwayo okutuusa nga 19 omwezi guno. Omukugu wa gavumenti okulagirwa okuleetebwa mu kkooti kyaddirira omu ku bavubuka abalumiriza omusumba Kayanja okubalya ebisiyaga Regan Ssentongo okutegeeza nti alina obujulizi ku ssimu ye ng'amukolako ebikolwa ebya Sodoma ne Gomora era nga yasaba kkooti obujulizi buno abulage kyokka oludda olw'omusumba Kayanja ne lukiwakanya nga lugamba nti kyetaagisa omukugu asooke yeekebejja obujulizi buno abukakase ng'ategedde n'ensibuko yaabwo entuufu. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.